Sibambi yakoze musango ky'okwegatta kwenaale. Gwe bwegatteyo nejja erinnya Bobi Wine mu kamwako. Eryo erinnya twabagamba kati amusiiyeewo. Yamukola ki kati Nsibambi? Ky'ogamba ensi tetegeera nti gwe Nsibambi baba bakuwadde ssente. Basajja bakulu. Naye basajja mmwe bijja batuga. Naye musajja wo nga yeekwese nnyo. Omusajja teyeekwese. Sajja teyeekwese era okwekweka kwe kuvuddemu ebibala. Omutembeeyi ebintu byatembeeyi atabijja China. Sigamba nti abimuwa abitereka waka gy'abijja gy'abisuubulira n'abimuwa wabula mu maduuka gennyini ago agali mu ttawuni amanene. Ne bw'oba oyingidde mu nju yo olaba ebinyolo bino bye bassa ku nzigi bino. Ebiseera ebisinga bantu mmwe musiriwala nnyo n'oyingira mu nju n'osiba akantu kano ke musindika n'okasiba kana akajjiko ku lujja akatono akantu koyisaamu omukono n'okasiba n'oteekayo ebinyolo bino oba teweggalidde awo oba teweggalidde ne kufulu y'omunda tajja ggimenye wabula bagenda kkaka kino ekituli bafuneko gaapu we bayisa bayiseemu ango kano waka ke bassaako engoye kaanga kaba kafu kaba flexible nnyo akantu ako kati bakaweta ne bakayisaamu muliro nekakwata ekinyolo ne kakisika nekyeggula ne kastretchinga n'asika ekyo wansi nekyeggula kati ng'amagezi amangu oyina kusiba kuli okitegedde oyina kusiba kuli kubanga omubbi taba na budde bubeeraawo mbwagenda kubeeraawo ye bw'anyonyogera n'anyonyogera n'asangayo kufulu y'owaggulu ayitamu buyisi ng'atema amanya teguggwa wano teguggwa so bannaye abantu muteeke kufulu munda naye kati gwe bw'oba omanyi nti oli mu kikomera gwe tombuuzanga teekawo bukuumi security ebikomera babirumba ne bayingira mu nju ne banywa n'akacaayi ne mukazi wo n'abakolako n'abawalabo ne bamukolako ate owomukikomera gwe tulaga wano nze tombuuzanga. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolomadatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetoola ensi yonna mwebali kubanga mugoberera vidiyo zaffe ne Kabaaya. Kabaaya musajja wange alibeerawo akaseera konna tulibaako kye twogera mu mbeera emu oba endala ng'era biba bitambula sayidi eyo. Ekyenjawulo ku Kabaaya ndowooza gwe bino ebyaffe bino bye tubaddeko nti omwana baamutidde ewa sezaala we gwe ndowooza gwe togalaba ebyo si bibaako. Ebyo si bibaako tulina ebyaffe ebitannagwa ebyo bijja bya lunaku lumu abantu bazze babatta kyogamba kati oyo omu eyafudde yalumya ennyo bannayuganda yatulumya ffe abamu Kabaaya gw'omanyi abantu abaakafa engeri gye yafuddemu amawulire engeri gye twagafunyembo ate simanyi abadde agenze kulaba girlfriend ate taata amuse kakati atannafa ng'akyali mulamu nze ndabanga naye yafa dda just abantu mubalaba batambula naye nga bafu. Omanyi lwaki gamba bafu embeera yatuteekebwamu ereetera omuntu okwetta essaawa yonna omuntu yetta essaawa yonna so gwe olaba amawulire ku TV nti ono yafudde ono yabaamuse ono biki tobiwa budde singa kizuuka nti taata w'omwana ye yasse omwana okitegedde amukwate taata w'omwana mumusibe ebyo ffe tubiveeko ekyo tekigenda kutuyamba teri kiddako naye waliwo ensonga egenda okwetuza abantu nga buli omu anoonya wadde
tategeerawo. Ate kampaya ne sayansiwo. Kiki kyogezaako yisaawo? Si kuyisaawo. Si kuyisaawo. Gojja kuba otunuulira ono gwe bagoba wano. Nye n'oli gwe batannagoba wali. Naye ayina ekimugoba. Kimugoba. Leero oyogeredde mu ngero. Era batuzze tubibagamba indirect ne batabitegeera. Kati saawa ya kusomesa. Abadde tannabuuka wano mu Uganda. Abuuke. Weziri diversion ate gwe walaba ddi nti oli yakutte omuntu n'amukuba n'amutta lwa kwagala muwala we ne kimala omwaka. Anje kiba kyakoze amawulire. Kyakoze amawulire ki? Gwe wamma mu muziiko oyo. Bamuziise? Bwe biba byawedde kati tusirike. Taata yadduse. Tudde mu kubanja. Taata yadduse. Taata yadduse yamanyi kati oyo ye yadduse n'embeera musajja. Embeera gye tulimu kati olwaleero ndaba operation ezikolebwa nga bakwata abaana mu ghetto bakwata buli omu okitegedde omwana gajjala kakati eddagala si kubakwata ate kubanga era n'obatwala obakwata obateeka eyo naye tolina kyobasomesa ate bavaayo nga bakambwe nnyo kwegamba waliwo embeera eri mu kuteebwa mu bantu bali be baalagajjala era abaminisita bavaayo okwogera ku nsonga nga zino nti bano babagobe baveewo bagende gwe babagobe baveewo bagende balagewo nga naali badde nsuubira bajja kugamba okusinziira ekonomi bwe yafa naffe twalagajjala bannange mukole emyaka 2 mwetereze oli ku nsonga za Kampala oba za Kampala oba za Kiggwe buli omu omulaba ayimiridde ali mu kaliro kuba kati ssaawa yakati abatembeeyi bo mu kibuga babagobyemu baddeyo badde mu bifo bye babategekera obutale kati oyo abagoba abulako kimu bagamba nti tetubaagala oledi obasse naye ndooza si kibi okubajja ku kkubo ne bateeka mu katale nedda ate bagezezzaako okupangapanga mu mbeera gye wabateekamu kati bano kye batategeera bano abaami we bagaggawadde nnyo nabagamba waliwo eyagamba tamanyi kiro ya sukaali ya ssente mmeka era nga bonna bw'obeetooloolamu teri amanyi kiro ya sukaali banywa mutabule abantu be mulaba abagezaako okuyaayaana mu Kampala ne badda wano ne badda wali buli omu w'abaali bulaadi mwe mwavaako ekizibu kati ffe kye tuliko kye tubagamba nti gwoba obadde otegeera byakiri ekibaddewo nti abantu babadde batono oba 3,000,000 waliwo ategeera 45 zinaataano kubanga yazze ku mulembe gwazo kakati kigaanyi naye ate tekinnagaana siniya olwaleero nga Lukwago yakava mu kibuga kirabise nga emirimu kati gitambula bukwaku giri ku sipiidi ya waggulu abakulembeze abapya abaliwo bakwataganidde wamu era kati ssaawa yakati basookedde ku batembeeyi n'ababoodaboda Lodi Mayor aliko yagambye bali mwezi agamba ati tannalayira neera nze kyemmanyi omwami oyo ali saidi y'abantu era kyekigenda omulemesa okukwatagana nabali naye ate ne Lukwago akyaliko wadde bamuggyeewo mu kalulu essaawa eno kati yasirise si bye biri byabaddemu ng'ajja n'abeera nabo n'ayiirawo abantu b'omu Kampala omubiri ne baguguba ne bagaana yategedde nti bamukase wamma bakuggyeeyo naye kaakati ate tova nnyo mu bantu bo basazeewo kwe kusalawo kwabwe kati ebituufu sigala ng'obyogera ebikyamu nabyo bigaana bw'olaba babasindiikiriza ng'okyalina eddoboozi sigala ng'obagamba nga bulijjo tusigale wamu naye Kabaya gwe ng'ayita mu kibuga kati tube bamazima ffenna tuwangalya mu kibuga omwo essaawa eno abatembeeyi ab'obutale ennyaanya biki byonna bonna babadde bajja nga bali mu makubo awo ab'engoye bonna bali mu makubo awo kati singa bakikoze mu mutima omulungi ne babafunira ewantu nti kati wano we tubasanga okirinamu obuzibu bwonna bwonna ku nkulakulana y'ekibuga saalibadde na buzibu n'ekyo era kye twetaaga naye ebiseera ebisinga genda ng'otunuulira ebintu ebiweebwa abantu nga gavumenti bw'enaavaayo negamba tusazeewo tubayambe abantu enjala ebaluma ebiseera ebisinga bye bagaba bye bisinga okuba ebibi bwe biba bijanjaalo era kompulayini oziwulira mulimu amayinja bwe kaba kawunga ogenda okulaba akawunga kalumira
bwe kiba kirala bwe bagamba mubawa amabaati bagula buli obweru bwebwo si bwe babbeera agamu ne gatwalibwa gaali ga Super Eco oba bagula buno obweru obw'enseenene tegatuuka gonna ogenda okulaba gwe kankulage ogenda okulaba ng'oli bamuwadde genda ogula eggaali kwegamba tunula nti chairman w'ekyalo LC1 bo bamwagaliza ggaali maanyi ga kifuba musajja mukulu yeekaddiidde gw'omuwagga ate ogenda okutunuulira bano abantu nze sijja kulimba kikye baali bagabye noga bweba bulanketi bagaba zisiiwa ogenda ng'obitunuulira gwe waliwo bulanketi ze bagaba nga n'omuntu takyagigula wano babigaba eyo mu byalo golooza abazeeyizeeyi beeyo babawaki olaba oli anoonya akalulu ng'agaba sabbuuni agaba omuti gwa sabbuuni n'omunnyo naye ng'omuntu yali badde asobola okwegulira bakitegedde bulungi ti abantu bano bali bubi nze bwe mpita mu kibuga ne ndaba sirabanga abanyigiriza wabula ndabanga abantu abanoonya okubaawo nze mba ndaba kale ne bwe baba bakoze batya nze ndaba tebalina gye bagenda bazza waliwo ku yenalabye ng'ono agamba omuvubuka yawanise omukono ng'ali nani n'abuuza ono miisa yakoze meeting oyo minisita wa Museveni oyo n'agamba omuvubuka ti naye minisita wano mu kulonda tubadde ba mukwano ng'era mutusuubiza bingi naki akati atumaze okuwa akalulu ate kati ofuuse ekizibu ajja ti miisa yagambye biri byaggwa nga n'emikono engeri gy'abikolamu akulaga mu malirivu biri byaggwa kakati bannayuganda mmanye oyo kyayogera kyekiri mu ndowooza z'abali bonna era n'omukulu waabwe olunavaayo ng'agamba luli byagaana bana abantu tebakyayina nsonyi anti Kabaya ebyobufuzi byawedde kati sawa yakukola ate kukola ki myaka gibadde ana buli lunaku tunaaba mu kukola twayingira kampeyini ne tugenda mu kalulu abantu ne balonda kati tuzzeeyo ku mirimu kakati lujja ggwe wennyini nga si ki ng'oyogera mazima bingi nnyo byozoolaba naawe nga batusuubiza wano akugamba UPE bonna basome bya bwereere olutuuka wali omwana nga bamuga omuleese ku ssomero amazima giggwa emitwalo 15 owa P1 kati ate ogenda okulaba nga waliyo n'essomero erya pulayiveti nga lya mitwalo 15 kakati kiki kye musuubiramu nti mwe abatembeeyi bagenda bbawo akatale akalungi kale ate bambi be balyetaaza akatale akasikiriza abantu ko ne kaba kanjawulo akabatembeeyi kano nti kajja sika n'omuntu bafune ku bakasitoma nti wayi babazimbidde akatale naye ogenda okulaba ng'era akatale kwewogoma musana oba obudaala nga ye sitoowa musajja wattu nga teri kiddako era olumala naga butale ate n'obutale bwe bagaba olumu ogenda okulaba nga si bwabwe kakati bo banoonya kusuula busuuzi bantu eri ti omwavu ye takyayina waayina kuba okitegedde musuuza njagala aveeyo twogere ebintu bwe biti naye yagaana anti musuuza ali kubayimbi musuuza singa avayo n'ayogera ate ebintu bwe biti byaliyambye nnyo n'abayimbi ffenna bituyamba biyamba buli munnayuganda okuvaayo okubyogera mu butuufu bwabyo naye genda okulaba nga bo tebabyogera basirise kati Kabaya gwe mu ndowoozayo kuba kati olwaliro weekiri abatembeeyi twatuse ne tugamba nti ekimala kikola ki kimala goza baali kwatiddwa batya kati gwe mu ndowooza goza baali bataddewa nga ggwe awangalya mu kibuga oba baali bakoledde ki kakati bagamba ono alya n'oli n'alya yemmere ewooma ebintu bino nze nzize nkyogera lwatu ne ŋŋamba kati nate ekikwewuunyisa omuntu y'omu agamba nti mugende y'omu agambye mbawadde olunaku lumu mu wiiki ti omuntu tasobola kumala wiiki namba akole ku Sande okitegedde addemu akole ku Sande nga mu mwezi akola emirundi emeka nga kya busiru
kati bwe yalabye ensonyi nga zimukutte yavuddeyo n'ayiddiye era etakola. Kakati neera kankuwabule, kino ekintu kisobokera ddala. Bw'otunulamu lujja omutembeeyi ebintu byatembeeyi atabijja China. Sigamba nti abimuwa abitereka waka gy'abijja gy'abisuubulira n'abimuwa, wabula mu maduuka gennyini ago agali mu ttawuni amanene. Bo bennyini bamanyi n'obbawa ebintu nti genda otunde nga talina ssente, okomewo oleete ssente nkwongera ebirala nga bizinensi. Kati bano tebakitegeera era ne minisita ajja na busungu bwe oba tebaamulonda. Kakati ku lunaku lumu lwe yali ayogedde, nze nabadde ngenda kwongerako ennaku endala 2 ntya, nti mpita abasuubuzi n'empita abatembeeyi, n'ensaba abasuubuzi tubeere benkanya, tube n'ekisa nti tukole okuva ku Mande. Bwe tuva ku Mande ku Lwokutaano nga basuubuzi bokka be bakola ab'amaduuka, ku Lwokutaano mwegattemu abatembeeyi paka ku Sande, zibeere ennaku 3 ez'abatembeeyi. Bwe baba tebasobola bawa bifo biri, balina okusigala nga babanyigiramu nabo. Babongereyo ennaku mu kibuga. Bannayuganda Ffenna tuyinga ekibuga tukimanyi nti luno lunaku lw'abatembeeyi. Lw'abatembeeyi, abadde ayagala okugula ku batembeeyi ajja kugaana okugula ku bano, ajje ku Lwokutaano oba ajje ku Lwomukaaga. Nti naye bano baba batuufu nti ennaku 2 mweze muba mubawadde. Bano abasuubuzi tebakola ku Sande, kibuga okisanga kikalu. Kibenga bwe kibeera mu butawuni eno wabbali tituba n'olunaku lw'akatale nti wanekireka wabeerawo olunaku lw'akatale. Ekituufu. Ewakiso wabeerawo olunaku lw'akatale. Kituufu. Kati bali babeera ennaku 3 ky'ogamba. Nze mbawadde ennaku 3 nga minisita w'ebyobulimi. Okitegedde. Owa agriculture nyingiridde owa Kampala ŋŋambye bawe ennaku 3. Ate si gwazibawa. Abasuubuzi nabo bantu basobola okugamba wamma kituufu Kabaaya ky'ogambye tubawadde ennaku 2 ne minisita w'ekicupuli n'abawa olunaku lumu. Minisita wa agriculture mu kabineti ya Bobi Wine ayingidde mu nsonga za Kampala. Kakati ndowooza abitegedde. Ajja bitegeera bino. Temugobaganya bantu bwe mutyo, tebalina gye baba. Mwe mwayonoona ekintu. Bantu baleke beeyiye. Nze era nabadde nsuubira nti Kyagulanyi bwajja. Nakati nkyalina essuubi. Twalibaddemu engeri gye tumugamba nti owaayo abantu bano engeri gye babonyeebonye bannayuganda, emisolo tusooke tuteeke wali. Abatembeeyi tusooke tuve ku biri nti kibuli omu asuubule okumala emyaka 5. Ng'eggwanga teriyingiza musolo. Tulina ebyobugagga bingi naawe. Ate beetaaga abatembeeyi bano. Waliwo omuntu kwegamba nga kyetaaga era ndi mu kulaba abantu bano oba bo balowooza batya. Tosobola kuvaabo binoga gundi mugende. Kati nze n'abantu b'embeera nabo ebiseera ebisinga mbasaagala kulaba nga basemba. Bano abantu baali badde baagaliza bannayuganda okuba nga beeyiya. Bwe mukimanya nti ebintu bifu, kati nze wali weggambidde obadde ogamba nti okubawa emyaka 2 oba 5 omuntu okuba nga asuubula ebintu bye nga biyingiza. Musajja wano tulina ebyobugagga nga ne bannansi tetwetaaga bassa ku misolo egyo gyonna. Kyova olaba amasannyalaze galemye amaka agamu nga babeera mu nzikiza naye ng'omuti baguyinaawo. Olw'ensonga nti gabbeeyi bizinesi z'abantu ziziŋŋamye lwa masannyalaze ago. Kakati tetuyina kye tuyinawo kisobola kutuyamba ng'eggwanga naye ate nga weebiri. Tugambye Uganda y'emu ku nsi nga bwe tunaagamba oba Abayisirayiri gye baali bagamba ku nsi ensuubize. Ekituufu gye tuliko yeeno Uganda ekulukuta amazzi, ekulukuta buli kimu n'omubisi tubiyina. Ne wano wendi wano okitegedde nsima busimi amazzi awo nenva ku National Water nemba n'oluzzi wano. Omusana nga kyekyo buli kimu tukifuna nga kimala. Ng'ettaka lye tuyina tusobola oddirimako ebintu ne tusinga n'ebali naye batuziŋŋamye. Bannange sibitegeera bino. Ekituufu mwe bwe mubitegeera si bwe tubitegeera. Era tetujja kugatta n'olunaku n'olumu tituwagire sayidi eyo.
kati no side gyotawagira eya NRM eyongedde okulaga amaanyi teyakomye kuwangula kalulu naye katula baba bakabadde ku opposition nga bayigatta ku NRM walabye Nsibambi okuva mu FDC neyegatta ku NRM twabimanya dda bambi gwe genda okola akasente weeriire Nsibambi musajja mugagga yalabye omusana bulijjo tagulaba nga tabitegeera ate kati gwe musajja gwe ekikuluma n'emyaka gye ekikulu olaba omwana mujja kumulaba owange oyo abalagala oyo kati abalagala Nsibambi yayisiza eggaali mu Bobby era kyalina okukola kyekibasasuza bababuuza owaayi mwatugamba mukkakkanya nga teri maanyi kati mukoze mutya Bobby yaddanga mu kugaba sewungu vimba kakati gwe Nsibambi era gwe tewajjayo ewa Bobi Wine gwe tosobola baabalaba abo bakimanyi Bobi Wine yajja mmwe basajjamu mwe noggwe kati Nsibambi wulira bino Bobi Wine muzibu nnyo ojja muwulira gwe abalagala kati Nsibambi yakoze musango ky'okwegatta ku NRM gwe bwegatteyo nejja erinnya Bobi Wine mu kamwako eryo erinnya twabagamba kati amusiiyeewo yamukola ki kati Nsibambi kyogamba ensi tetegeera nti gwe Nsibambi baba bakuwadde sente basajja bakulu naye basajja mmwe bijja batuga wali wabaayo akagagi Nsibambi lwe yagenda mu State House batugamba waliwo n'abanuupu abagenda mu State House sente babatwala sente Nsibambi babaddewo ebbanga ddene ne kagurupu k'ababwanika abo bwanika simanya bampuuga baani ffe tubadde tumanyi nga tutambula tubanyumyako abo kati bo tebamanyi kati gamba nga Bobi Wine ajja mu bintu bino wadde tubadde tugendanga mu kkuba bidongo eyo tugenda twogera ku busajja mmwe nga tubamanyi mukolagana n'oli naye Nsibambi afuuse Nsibambi ate afuuka Nsibambi ki akoze erinnya amagezi amasiru gayina amangi ebyo ebintu kati bambi bawala be balaba tuyina taata batabani be muyina taata yoyo atunze obulamu bwammwe ng'akaddiye agenda kufa mwe musigalewo manyi nagambye abantu kati nga mutabani wa Nsibambi gwe wamma bamugezi ogambe kitaawo abayigiriza ebbeeyi ya sukaali sabbuuni nga tannafa mubimanyi kubanga ekyo kati tugenza okkizuula abazadde bamala okufa abaana baabwe bakaaba nnyo batuuka ne bagenda mu katale nga ffe naye nga wali abadde tagula baleeta busawo bwa sukaali nga bw'omubuuza owa sukaali ku dduuka wammeka awulira ffe tukaaba bo nga bagoba babadde kibani sukaali eka tuyina ekkutiya ttaano za kakiri naye tuziina eka kati agenda okulaba mmwe muwoza mbu 4,500 sente nnyingi gaga oba balalu ekituufu bo bagagga era tetwetaaga kuba mu nsi yaabwe mutwawulireko ffe kati mutwawulireko mutuwe gye tusobola obeera n'abatembeeyi omanyi nti Kabaya Nsibambi naye asobola okufuuka nga sipiika n'afuuka omusajja ow'amaanyi kuba ne sipiika yava mu FDC tuzze tubalaba we yayingira NRM omulaba gyali tuzze tubalaba naye era bwe biggwa omusajja omubuuzi owa Gilbert Bukenya okirengera kiri nga gaa ekyo sikiraba nange nkikutte nkiina wano naye nkingira kiri mabega wandabirwamu kizibu okutegeera kakati kino ekintu kye muli mu kulengera bannayuganda kye mulengera Kyagulanyi ono gwe tulengera muzibu nnyo okwekkaanya bw'omulemezaako ennyo amaaso ofuna n'endali kali muzibu nnyo okulengera obulungi naye ng'ate wattabu kyekyo ekimufuula ow'enjawulo kati bano bamulengera bati naye ng'ate gundi mujja kufuna endali gwe Nsibambi omanyi nti Bobby yagambye wakaawe teri muntu aliyo bonna babbabi bagenda amaka gawambibwa amagye n'emmundu naye musajja wo nga yeekwese nnyo omusajja teyeekwese musajja teyeekwese era okwekweka kwe kuvuddemu ebibala wenjogerera yeekwese
twali mulese yekwese talina musango naye ate anoonyezebwa ate n'obukwekweka akyogera nti yekwese aba musiru gwoba musiru kubanga bajja batya ewuwo ne bawambawo ne bafuulawo balakisi nga tewabayise n'ogamba onaabeerawo. Tulabye abantu bangi nga babasalako mu mayumba gaabwe nga beegayirira tyowaayi tekyali kubanga bo nga tebannamanya nti mutaliimu. Basennyonyi babazannyanga nga babakereya. Omanyi kati ffe tukuzannya tukereya taliimu ne tukuleetera amatooke n'enkoko. Ne tugamba waayi kati anaafiira muno njala taalye. Kumbe ye bwe yayitamu ati obwangu buba bwangu na kufuluma mmwe mujja kukuuma nnyumba. Neera muli batuufu okukuuma ennyumba ya pulezidenti mubeerewo kale. Bakuume? Kyekitulaga nti w'amaanyi we twakwata weewo Buladi weewo wennyini batyaki tetulina maanyi muleka abeerewo. Waliwo ajja n'agamba affe Bobi Wine tetumunoonya nalaba afande Nalweyiso. Ne ŋŋamba ate naawe tebamunoonya kakati ye kyabaalaba anti kati bambi ye bw'ayogera bw'ati ye aba tategedde nti ffe tufunye ekifaananyi ekirala nti Uganda munnange efugibwa balala. Okitegedde? Kakati nze nomuna mbadde mmanyi wakkiriza dda Ndiki? ku byava mu kalulu n'okkiriza n'okkakkanira wali jaleka naawe nga mmanyi kati kano baakugambye naffe ffennyini tubadde tukalaba. Kabaya omanyi nti mu kaseera kano waliwo ekintu kye nnatunuulidde. Ababaka abaali boogera ennyo wadde baawangula bazirise kuba tebannalayira. Ebikoleddwa babirabye nti singa otandikirawo waliwo gwe bajja okuggyayo bagambe nti akalulu kakyuka bagambe ennamba 3 yawangula. Bino bikyuka. Ate awo omuntu wajja okugamba nti ababaka baali banoonya bifo ogwabwe gwaggwa abo abaabifuna ne basirika n'abataabifuna nabo ne basirika. Akaseera kano ke tulimu balaba n'ebifo bye baafuna abamu si bye baali balina okuba nga ekifo baali bakino kifuna ne bajja okufuna ebifo ebyo nga bazze kukolera mu Mr. President waffe nga bagenda kukola ebituufu. Robert Kyagulanyi Ssentamu balabye tali mu ntebe eyo. Abantu bano beesiseemu kwegamba nabo balina okunyolwa nga nange bwe nnina okunyolwa. Sooke tubaleke naye bamale okulayira tulabe empeereza yaabwe. So mu kyo tetubaako gye tubanja mubaka kati naddala yagidde ku opposition. Nze ate tujja bateekako kabeera kubanga ogenda otunulamu ye Mwami Museveni be yaleese bonna bazze kweriira ku ssente si kuyamba bantu. Bonna bazze si kulya kuyamba kabalyeko bazze kulya. Wamma ffe abategeera abakyaliyo tusigale ku nsonga eri. Federation yafunayo ko kasente ogenda ddi ofuna akako. Suuza Kenzo yafunayo kasente ya Federation. Suuza naye yeeyagala. Suuza nze nga mwali kwataganye ne Federation ate wefunayo kasente mukoleyo ki? Ofuna kati kasente wano buli omu gwe bawa kantu wali. Kati ye Mwami Museveni yakimanya nti bano abassi kati wano waabatadde n'obwo obusente nako kaseera buseera kubanga tekiri mu pulogulaamu nti ajja zzibawa buli kiseera. yabawadde za mwenna Nze siriiko. naawe olinako share singa oba Siriiko nze ogenze yagambye tuzigabane. era ziyamba mwenna aba artist. Ezo ziyamba Kenzo ne bakyalibe abatono ba Bebekulu ba Kamiiri abamukanga abagendayo ne bamugamba agwe leeta ssente. Musuuza gwolaba siye mubuufu ennyo kwabo abayaaye abasatu. Musuuza kati ne bali abayaaye baavu kati gwe bakuwulire nti bakuwadde obumbi 3. Kamiiri asirikiraawo kati Kamiiri alabika lwe baazimuwa Kamiiri enkeera yatuuka era n'atwalako. Nenze gwe lujja nze buli lwe mpulira nga boogera ku ssente ezo neewuunya nnyo nti baawadde Musuuza ssente. Bannange ffe twali tetwetaagisa kuba nti abayimbi baweebwa ssente. Wano omuyimbi buli muntu gw'abadde yeegomba wabula olwaleero luno Mwami Museveni ky'okoze okujenjebula bano olwaleero abantu bazzeemu okuzaalawa kye bayita omuyimbi. Omuyimbi azalayibwa. Era omuyimbi olwaleero ali mu kuzalayibwa nkakasa wenjogerera olwaleero lujja
abayimbi babamanyi olwaleero ng'abantu aboogera ebigambo ebitagatta ng'abalalu era nga bw'owulira Moses bw'ayogera ng'omulabira ddala abayimbi tebakyaliwo wadde gambye bakyabizza konsati mmeka ezibaddewo omwaka guno endongo ebadde ekubwa mmwe abayimbi bano babadde bakola ssente tubadde tetutuula wano nga tulina ekyagulanyi nga mu wiiki tukola ebivvulu nga 5 oba 4 nga tufuluma wano mu Kampala ne tugenda mu byalo olwaleero njagala okulaga nti musuuza emyaka 4 gino egiweddeko oba 5 tagenzeeko 40 nti alinayo ekivvulu tagenze 40 nti bamuyise ebwemayukwe teri Kamiliyoni yakoma ku kavvulu kamu. Kamiliyoni y'omu ku basajja abadde basinga okuyimba mu byalo ng'era bwe tuba tutambula naffe nga tweyongerayo eyo tusanga Abudumulaasi Sebatta nga batimbye ku kkubo okitegedde buli omu ng'atimbye bw'eba sizoni nga ya miyembe kaliro oba mwanyi luweero ng'era tuyisiŋŋanya buyisiŋŋanya olwaleero ggwe njagala waveeyo akavvulu kamu baŋŋambe nti Kamiliyoni yabadde egindi akyakutte bwe kiti luli ge mawulire agabaddewo era ne tugamba kikyo ssente nga zikolebwa omwami aggula emmotoka wali ku Ntebe Road ne banywera ku kkuba awakenge ye Bebe ndowooza engeri gye mutakyamulaba nnyo wa bbeeyi tebamusobola bapromota be batalina ssente zisasula Bebe awo nabo muwadde amagezi ate bw'ogiraawe ng'ono bwagambye yakyogera ani ayinza okusasula omutwala mulabe egindi kati Bebe Cool era muyimbi wammwe abadde bawaNRM simanyi oba waawana e Kampala nga wabadde abamutegeera naye eyo mbyalo gye tubadde tulaga mube tubadde tulumba eyo nga tugaatuyitaayitayo Gagameero tabadde eyo akoma mu butawuni eyo n'agenda e Nansana n'agenda Kaleeru eyo bw'atyo olulala yagambanga nyimba ku Serina era naye yali abyogera nyimba ku birthday ya Mandela ne ŋŋendako ne ku Serina ng'ayimba ku 31st nga tayimba naye agenda okulaba ng'abaana banoonya akasente ng'abaana beeyagala abuuse ku mulembe gwa Good Life n'agamba buukaperembula bajje buzungirazungira eyo naye ng'ekimutwala si kuggyayo ssente kugenda ayimbeyo abafiisi abo nno be bali ku Federation akati ndi mu kugamba bino olwaliro wenjogerera ssente za Federation nazo tusooke tubiteeke wali wabula amaanyi nga musuuza ge bayina ba Bebe Cool ge babadde balina mubadde musobola okukola kyamaanyi nnyo okupolomootinga abaana ba wano music industry ne tuzuula ebitone batya gundi abo abaami eva ekintu kino kitandikira nnyo ku bantu abakulu bano ababa basooseewo eyali badde agamba nti waye Kapeka oli wa kabi ogenda okulaba amwewala bwewazi yamukubye endongo oyo ye tamwagala awo yaba tamwagala omuyimbi omunene nga yatayagala Kapeke nga tamwagala ne leero nnyinza okukulaga nti owadde omwana oyo waali Kapeke nnyinza okukulaga ayinza okuba nga tebasinkana nkwe yadde ne Bebe Cool nga tamukoleranga yadde challenge emu teyamuteeka ku lisiti ye ey'abayimbi mu mwaka akayimba ka Kapeka kayiseewo ka mwaka gubadde guwedde nako gubadde guweddeko terubaddemu akati lisiti saagigoberera bulungi to ne bamuteeka lisiti era ogirabye nti tekyalina makulu ne lisiti y'abantu bagivaako emusala kati naawe bw'olaba wamaze asigambye ekyo gakyogedde mumuwulidde tewali neera walinoonyereza nogowaye omunene yakoze oli mukunteeka mu tageti siri mukusibako matugambuzi gwakyogedde naye nze gambye genda ng'obatunuulira batemye ensingo abantu batemye ensingo bo bennyini bano betwagala bateme ensingo abakulu nti tulabe Kenzo ng'agamba n'omwana yaliwo mumuwagire bwe ziba ssente eza Federation amuweeko ekitundutundu abeeko byakola nga owaddeyo dda Kapeka atukolere lonchi wano yettabu tema ensingo
Buno obusajja busudde nnyo abantu bambi ngenda n'endowooza kati muddula musajja wa. Muddula de viral. Sajja oyo ankubira endongo. Kuba endongo. Naye ogenda okulaba era ng'obusajja buno bubeewala. Okitegeera tebubateekako. Tebabawaamu. Mwana. Bo be baagala obeerawo era ogenda okuwulira. Omuntu yenna kasita akulaganga ti nze nnamba emu. Nnamba emu ekintu ekyo ekyogerebwa kiti. Musajja kizibu okuba nti ayagala omulala abeere nnamba emu. Kati bano bajja babitulaga. Tyanze nnamba emu wa East Africa ye. Kwenda uko gwe. Teri. Teri kati. Teri. Potea. Tewali. Kakati emitima emibi gisobola okusasulwa mu maaso eyo. N'emitima emirungi gisobola okufuna ebirungi. Omuntu nga yeeyisa bulungi. N'abantu bamwagala ku kitundu naye ova ku muntu n'otuuka ne ku kyalo kye kwabeera ng'abantu tebamwagala baga omusajja oyo mubi. Kati ffe ab'ebbali tunaakwagala tuti. Tebaagala bannaabwe. Kale tujja kwongera okuba nga tukitunulamu mu mbeera emuba endala. Kabaya nga tumaliriza nina ekintu kye njagala okwoneka eddoboozi. Obubbi nga bweyongedde mu ngeri ez'enjawulo. Okuva mu kutulumba mu mayumba, then okutuuka eno ku makubo gye tuyita nga Northern bypass ezo n'ebirala. Ndaba abantu bali mu kaaba awo ku mitimbagano. Bana bateeka akawaya mu luggi. N'ennaku ezo nina we nnabadde awo e Kabuusu awo. Nadde ndi awo nyimiridde ndi ku mmotoka neesigamye awo. Abaana ne bajja nga 100 eggaali. Kale bantuuseko ne mbaga jjajja Kabaya ne bambongako ekyanneewunyisizza. Bayingidde ebbaala awo e Kabuusu wennyini. Olaba ku kikubo ekyambuka ku kyaki. Buli gwe baasanzeeyo n'abakozi ne babakuba ne babaggyako amasimu. Kakati bwe bamala obbakuba ne bakkirira ku paapapo ne bakuba buli gwe basanze. Naye ekyomukisa nti nze ate sibeera mu bintu ebyo tebankuba kubanga abaana abo ekituufu n'ennamba esinga abamu tubambalaba era nga mmanyi olumu nange mmanyi ne Japo era ne twesanga. Oluusi n'obagana obbaga nti wadde oluusi mubbye ebintu ebyo ne mubeeko bye mukola. Kitegedde tebabakutte mubbye ebintu mulumizza abantu. Ne baako kyotandikawo ove mu bintu ebyo. Sikulimba musajja. Abaana bajja n'essimu nga 30 nga bazijje ku bantu. N'olaba boodabooda nga zipaakinga awo ng'abaana babuukako. Booda eriko babiri booda nga 10. Ne bavaako ne booda ezo nga zisiba ne zisanga omuntu. Kati lunaku lumu mba ndi awo ne mbasanga bava kuwenja. Nange nakomawo ne ng'aka mpiteko mu ggeto z'egindi ndabe. Ninayo abalenzi bange eyo. Mba ndi awo nga booda zijja emisinde. Buli ejjeesiba babuukako bayingira mu nkwero. Ne ng'ate storage. Mu nkwero kyeki? Enkwero era ziba kale nga bonaga enkuba okuba eyo enkwero. Kakati nenzikirira mu ndeeyo naye bwe natuuka eyo nasanga abavubuka Buladi nga buli omu alina essimu nga 10. Buli omu ng'alina essimu nga 10 simaati temuli mapeesa. Kyebava baŋŋamba jjajja bba yagulayo kya iPhone wane nga nsigula. Saagala mpozi mpa kyabwe ne wagamba mwana kino kya iPhone kino njagalayo 40. Mwenno ze mugula obukadde simanye mmeka. Eri omwana gitunda 45. Ate ekikwewuunyisa n'abazigula ng'era mwebalire nga byagamba nja girinde eyo. N'ebyo byonna kyekiri kyeggambye nti tubulwa bwe tujjawo embeera. Sijja kukulimba abamu ku bo tuba twemanyi. Saagala mbalimbe nze abamu ku bo namba esinga mba mmanyi ti oyo gundi anoonya bw'ati oli naye anoonya bw'ati. Okitegedde? Ne tetulina kyakukola kubanga baalagajjalirwa ate balagajjalira generation eno olw'ebbanga lye bamazeeko eddene. Bwe giba myaka 4 abo abasajja 2 baba bafuuse basajja. Kati emyaka 4 bazaala ne bannaabwe
lwaki temutugambira ku baana abo ne bakendeeza mu bukambwe? Nze abaana sina bwe mbaga nti bukambwe kuba tebalina wakujja kyakulya. Bannayuganda emirimu tegiriiwo, emirimu giweebwa abalala, mulimu n'abaasoma. Nyinza okugirayo omwana wono nga yakola senior 6 naye nga mutudde naye wali ng'akusaba agampa ku kibiriiti kanaali. Omanyi ffe mu ggeto n'ababagagga abo bamala ne bajja ne basaba ekibiriiti. Nga kati ffe mu ggeto nabagamba ffe tweyagala nti n'ekibiriiti kitufuula bakyali nti bwe nkuwa kanaali ompaamu n'enkikubamu era n'enkisikamu. Nina akanaali. So ffe tugenda gamba abantu ekintu kimu mwebereremu nga just gwe kweberera mutambula. Bw'oba otambula kiro nnyo nze tombuuzanga. Bw'oba oyingira mu nju kye ŋŋenda okukuwa kati ng'oyagala okubeera mu muzigo gwe, ate bambi saasira nnyo abaana abawala bambi nti agenda eyo n'apangisa akazigo ke ebyayi ne bijja bimutegula ekiro ne biggulawo ne bimusangamu yekka bonna ne bagenda. Era abakazi basirikidde ekintu abaana abawala kyova olaba omukazi teyalibadde yekka, teyalibadde singo. Emabega yonna nzize embulira emboozi abayaaye ze banyumya. Omuyaaye oyo bwe tutuuka eri akwata abakazi, abakwata, okitegedde nga gyeko okubeera nti nno akimye ebintu, okitegedde ne n'okukwata ne already atutte n'ebintu, banne batutte ebintu, ate ye n'asigala ng'ate akola ki, akwata. N'ekyera eky'omukisa omulungi Kyali oyo baamutta, nasemba okuwulira nga Kyali oyo bamusse. Abo bwe bati era babatta, abakwata abakazi nti amala obudde bungi, amala obudde ku budde bwe bataabazi ye n'ayongeramu tayimu. Kati bano bannaabagezi bo badduka na fulaati TV na ki bye batutte. Kati olaba abazze okutaasa bano bakuba ono ne bamutta, era beyo be mulaba bakutte ne bamukuba ne bamutta. Kale ogenda okitunuulira era nsemba ŋŋamba nti wali. So obadde ogamba nti oyo atambula ekiro akola atya? Ono atambula ekiro gwe mmanya ono yo lisiki. Ne bw'oba oyingidde mu nju yo olaba ebinyolo bino bye bassa ku nzigi bino, ebiseera ebisinga bantu mmwe musiriwala nnyo, n'oyingira mu nju n'osiba akantu kano ke musindika n'okasiba kano akagiko ku luggi akatono akantu koyisaamu omukono n'okasiba n'oteekayo ebinyolo bino. Oba teweggalidde awo, oba teweggalidde n'ekufulu y'omunda tajja gimenya, wabula bagenda kkaka kino ekituli bafuneko gaapu we bayisa, bayiseemu ango kano waka ke bassaako engoye kaanga kaba kaba flexible nnyo akantu ako. Kati bakaweta ne bakayisaamu muliro ne kakisika nekyeggula ne kastretchinga n'asika ekyowansi nekyeggula. Kati ng'amagezi amangu oyina kusiba kuli, okitegedde? Olina kusiba kuli kubanga omubbi taba na budde bubeeraawo bw'agenda kubeeraawo, ye bw'anyonyogera n'anyonyogera n'asangayo ekkufulu y'owaggulu ayitamu buyisi ng'atema, amanya teguggwa wano, teguggwa. So bannaye abantu muteeke ekkufulu munda. Naye kati gwe bw'oba omanyi nti oli mu kikomera gwe tombuuzanga, teekawo bukuumi, security ebikomera babirumba. Ne bayingira mu nju ne banywa n'akacaayi ne mukazi wo n'abakolako n'abawala bo ne bamukolako. Ate ow'omu kikomera gwe gwe tulaga wano nze tombuuzanga, bali baka mujja bawulira ow'omu kikomera. Ffe bwe tuba tugamba waaye mugire omusajja akole ku bantu mu ggeto nga mwe mugaana, naye nze bino bye mbagambye buli lunaku bakuba nze gambye mujjamu mbasanga n'ennyumya nabeera bwe mba n'omutwalo era n'engubawa. Kati kambagamba amazima, era n'essimu ne bwe zitwalibwa nze tonkubira ssimu kuŋŋambwa, ate essimu toŋŋamba. Nsobola n'okuba nga ntegedde ne mmanya nti abo abayaaye abaagenze eyo baavudde eri era baatutte ebintu by'abantu, oba mukisa ne gunkwata nga badduka n'endabayo omu, nze mba nsobola okumanya nti beegindi be baatutte ekintu ekyo. Kakati
setulina bwe tujja bayamba kati tulina kwebeereramu kuuma ebibyo naawe weekuume kyekyo kakyosobola okugamba abantu gambye teri tewali kye tuyinza kukola. Ndaba abaana abawala atambula ayogerera ku ssimu kati gwe kakasa nti eriiso ssaawa yonna lisobola okufa ssaawa yonna oba oluba lugenda lwakwogera ku ssimu ng'otambula. Muli mu bwalo yaleeyo ebbali si Kampala gw'olaba ng'ekyalo. Abaana bakambwe babagobaganyizza wangi kati buli wamu batuuse ojja kulaba nga bakubye eriiso balijjeemu. Kyonyiga essimu gyesonyiwe ng'otambula. Oli ku boodabooda oli mu kunyiga essimu ekiro booda zigenda kukugoberera bakusike ku ppiki ogwe ofe lwakasimu.